Brand new give respect better. Up general. And the vibes. Era nayizo twaliramu omuntu nabadde abagamba nti batekera abakazi emitwalo simanyi nkaaga ng'akameza otujja bakwatamu omusajja yatalaga amanyi Sipapa akoona abantu polisi Museveni yamuwa abasirikale awo tujja kwogera omusajja yatalaga amanyi gwe bayita Sipapa akoona abantu Museveni yamuwa security awo tujja kwogerawo bulidde awo ngenda kwogerawo Poza aba Manchester mbakulisa nti mwebale nnyo kubeera eggulo nga mwalabye invite ebinde bakole ekibinde batalina nakyatugamba Kali de mat. Maama Fina wadde omukazi wa binde basente. Akwana Uganda muri bantu babi nnyo. Omuntu avaayo n'ayamba omuntu nemuuza nti simanyi sente za NRM neguwa people power toyamba. Maama Fina ng'ayambye bantu ku nsi kuno ne mwana mumukonjedde musiimeko ak'olumu amutalindikiddewo saloon. Nembwe ebyo mweteekamu bya politics bigenda kubayambirawo. Omunoveeri Maama Fina yabadde mukazi wa binde bagwe yazaalamu omwana era mukyali SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. bya government bwesimanyi sente za musonyi za government gwata wagira government omukyalo omuyambi otya. Let us stop this hypocrisy. Hamuno gane bimwetekamu ebyekisirusiru. You're broke. You want us to assume nti mwe nyina bwagere same kind of political party mwena muli entirely broke. Temwine na musente. Temwine just mutima mugali. Maama Fina ibale nyo kuyamba sex oyo. This is why I love you Maama Fina. This is why nsiri kuchawa nze mmanyi obuwoomi bwoliko obwensuso. Abantu bategeera abantu bawuza nonda ku omukazi alinga maama omukazi alinga simanyi koze bitya. Nze mmanyi omutima gw'olina omugabi Maama Fina. Era nze mmanyi kinda kuganza. Nze mmanyi kinzezeka mba blog yasooka okubeera nga nze kugadanga. Only me know Maama Fina nti gw'olina omukazi wa kisa. You make it rain where necessary. Naye ng'ate mbajjukiriza njadde sawero etana mate SN powers are the baddest thing. No. Baguze ke helicopter katukutuku kana kabulu kagenda kwera ku Lion Island mwakalabi kamiyo kyalese Lion Island. First music music empire esoso kubera ngefuna kama kapiji kagoni kabera katukutuku bakita batya ka helicopter tono kamiyo ni kaya soso kale mubayimbi bonna kamiyo naso kweta gundi big up SN powers. SN powers yengeri jasinga kumanya fani wali Lion Island yasinga mu simu yagambika keke bwatimbi nina mawuza kamiyo sente za government sente ya government omukazi yazenga ina sente mukize bwina bali babasangulawo big up SN powers anytime you there. Tubajukiza nti South Africa yakuletedde Lydia Jasmine agenda kubeera South Africa. Aba South Africa mwena abasawo abaganda abakola mu office bempulira Baby Joe ndakuwulira olina ebintu by'otambuza. Waliwo omuntu wayita Baby Joe ina ebintu by'ogenda oyogera ebyekisiru nti abasamanyi abakazi ababeere South Africa mukatu g'abasajja babajjako simanya amafaranga.
baby jo wegendereze ebintu byogenda yogera ebyo by'ekisirusiru wegendereze ebintu byogenda yogera eby'ekisiru ebyo ng'ogenda ate n'ekira kanga sino video tenatandika kazoke mpiseewo ne kano zoke mpiseewo ne kano si buli mukazi abeera Dubai nti malaaya ekinyagala mukitegera Uganda bannange si buli mukazi abeera Dubai nti atunda kasolo Dubai manyimu abantu bange bemmanyi ba Yunis batunda mamotoka zisimanyi za Wood za Stone Martin n'abaganda bange bakola mu office n'abaganda bange abeera ebizimbe bawala bakekuma kyebeera ebizimbe mujje this mentality that wally person that goes to UAE abagenze tunda kasolo. We have righteous ladies abakira kuma bakola sedeza bali bya kutunda kasolo miteyereshiye Meg n'abantu bemmanyi they are clean as a whistle tebali mna kutunda mbo batunda simanye mu busolo no man bayina emirimu gyabe basimula ebizimbe abala bakulira ddala obwakadanga babira ba maybe ala bakola mbiduuka besitula migugu mwana si buli mukazi abeera Dubai nti atunda kasolo era si buli mukazi yenna ali South Africa nti atuga abasajja abajeka amafalanga ate si buli muntu yenna ali South Africa nti nno musawo muganda musangoma badde ndoyisawo ka disclaimer mukategere si buli ali South Africa nti musawo muganda mulimu abantu abakola emirimu gyabwe bamakanika bawaswa bali makanika SN Powers ali n'essomero oba kye bayita company assembling helicopter nziramu omusajja we SN Powers gwayagala bwenna mumanyi musajja muzungu pilot muve ku wadonezera yali pilot yakuba kubibide mugundi maje akobe yeye muntu zayaka mulimba nti mbadde mbukola maje mbosa nyinyi oyo yali akuba bide omugenzi tumwogerako nayo we SN Powers omuzungu gwalina mwenna mukimanyi assembling helicopter era iyo helicopter gye baletedde kuba SN Powers ye group ya singo kwagala ba music yundi ya singo kwagala agala nyoka miyo kati helicopter gye mala tutaddewo oli kwa Arizona era kamili yagenda okubeera the first person oba omuyimbi agenda okubeera nga asinga okubanga atambulira mu kubali waga kubenjebete atutandisi omusajja oyo awunye ebinnyo yataraggataraga akoona abantu Sipapa ani yamuwa emmundu ani yawa Sipapa emmundu Sipapa waki ovuga emmotoka ezitaliiko number plate Sipapa gwani Sipapa let me tell you these things okyatambulira ku masa ya Kayihule yakuwanga emmundu n'ogenda n'obba okyatambulira ku gundi ya afaanani oyo wa CMI okyatambulira ku masa kuba nti gwali wakwata kuba yino wino okyatambulira ku masa ya afande gundi ani oyo mundu yali yamugamba erinnya kakiri bwe kiti bahighway robala bonna bwe mwali mumanyi abali babbise emmundu ne bayita bali panda ababbi nga asobola okujja nakukuba essasi bahighway robala n'owulira nti nno waliwo nga ateeze omugundi ne bakubemu abo bonna bahighway robala abo balinanga ekikosi kyabwe Sali era akikwira Sali bamukuba amasasi bennyini bamwettira yali abeere najja nankumbi Sipapa n'akyambala Sipapa omulimu gwa Sipapa gwali gwajja sikubeera nga eva distributinga mundu naye ng'atagenda noonya abaana bamala okukola n'azikwata emmundu azizeyo ku zi police station Sipapa gwakwata ng'emmundu ogenda ng'ogabira abaana bakole naye ng'era gw'ozivuga n'ozizaayo ku battalion naye okyatambulira ku masa y'abasajja abo wande ne Sipapa nkubira okyakola effujjo n'abaana Uganda ebaneekyawo wande ojjawulira okona abantu otamba n'abeesefusi kyokka sigwa ataasoma tomanyi kuwandiika linnya lyo oli awo wataragga butarazibi nnyo but one day nkubuulira one bombo clad abantu tubagendako ekyawa muganda ebagenda kukuba entandaalu nze nalina muganda nge Brian White yakutwala ewa Museveni omumanyi I used to work with all these military blah 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 blah. Where's Brian White today? Ochamulaba n'abasirikale but remember them days there nga Brian White abjawa n'abasirikale ocyabalaba ne Brian White nze nkubulira rasta omusajja yakuwa abasirikale abagenzi is gonna be your downfall kwanza ebimanyi gw'omulimu gwali gwakubeera nga ogwo picking emmundu usaawe movuga n'ogenda no distributingira abaana ate ogenda n'okoma n'ozinona but me tell you this straight brother one fucking bombo clat dawa na Uganda bagenda kwekyawa tulaba nti waliwo abantu abo abakulimba limambo tamala bakumundu one day okyakona abo ne bagenda kukola bitaddewo obutwalo butaano otaddewo obusente muli awo bulinga butwere edipepa mu okola interview wabadde mu milioni 3 bukango mu Uganda ugenda kangani mu Uganda era mu Uganda bogenda okanga be bataaso na Uganda sobola kukola se toyina namuna 10 yadde muloka bya mukola bitaka kagana mu ndi Sipapa tolinaawo kicho yadde
ze Sipapa olinda ge nyumba yo nja kuta to big don toyina na nyumba Sipapa ze olinda ge nyumba nja kuita don. You got nothing, absolutely nothing. Utambulira mbusa patu ukute mulo kabdade ko bishandali utende ko kutado batado mulo kabita nsawo utende ko mubima sana sabiri ubuzunga zunga mugendo okola kole fujju gwe Sipapa we Uganda bakugana. Nzira mu bakugana doludde mu showbiz ne odisoko dugala. Odugala ebyaddala odugala status yote aleka akuleka kicho Sipapa. Mbawa chimbani white yakuba mu egali kali ka slim daddy. His arrogance. Kalimo arrogant. Kadenge ka slim daddy. Brown skin. Wali tattoos. Appearance was bird. Medicine tongo manyi wati abali anga kesape. Setongo agenda mu gym na ayita yakimanya nti ne kisinga okuwamba mu nsi muno. It's all about the six packs them. It's all about looking great. When you take a t-shirt in ya white, you take a chain in the brown skin and all these things and baseba jagamone ya singa. Ngomanyi waje kyo Sipapa kigaje ngo basocialize. Uli mukalu wakulira kukopa. Uli mukalu sigo kero simanya ati oliemu wakulira ku mafulungu. Umaze okulira ku mafulungu okumanya fulungu lyabo na musayi. Nti ne wafunyemu ku busente obuli enkoke entofu. Era oganya okunyirira mazigi. And you want to tell me ze nkire ku machaku yite simanyi ze nkuyite boss. Oza bale seni power ze Sipapa. Nze mpite gwe boss. Eyakulira ku balugulu ona amafulungu. Efulungu likumanya amafulungu gagana okuvaamu. Efulungu likuyingi likyakuli muntu obinamu n'obusendesende obusobola okulya emmere yawe erabikako naye efulungu lyakulemera mu musaayi nti era olabika bubi olinga amazi. Sipapa ne wendikwata ne kugamba nti nkwambazaaya luno olugweru tolabo ba Sipapa oyinza okunyirira. I swear to God Sipapa gwezi yakugana lwandabika y'okutte bubi yambala birizi. No biteka ko no nabyaguwa biringa gunda bigundi bya irizi gajefu chiwa ubu bisara mula stika za bino bipale bya kachi no teka ke migundi gundo dawo no girende gwe twakugana mu kibuga walonja budwa ino munonyeza agiri nyamboge no kuba masasi gwensi yakugana nakugamba nze njogira kubaga gwensi yakugana kati waleta akawanyi ko kutamba n'abasikala okole fujjo ku bantu ensi yakugana. Era Sipapa agogaloka kasati nensi yakugana geza we Yerusi. Geza we Yerusi ojja kuvaako mu video ojja kubanga enswaso. Omusota we kuyita kuleka we ebiriba. Sipapa bwoli kwata mu bizigo jagenda bdachiko kuluka mukulusi wote ngolinga mmali. Gwensi yakugana ne bwoli kolotya. Ne bwoli kolotya fulungu lyakuyingira. Okola ku bantu efujjo ne wechanga changambo ina abasirikali n'enkuulya one day one time. Eze mundu ze baba wezo muziraba. You will be questioned. Mweno liji bajja kubuuza. Kuwe mundu yenyina jatuka kira kusire konjo bade hayo highway robada adatna telina amakoko otezago ge wakula uliya ne obulo yova sibali mukulu uliya muje mwave fe tulite tumanyiyo je mwave je muje wakulu je mwave sai omuli mugombo sibanyo ina kulanjeyo mozi sibanyo zitebe njo zaniki musibe kisagano linde fe ba investor abana babagaga bakulinde zana mutujenga tuyitawo mboberengo tugambe sebo nokula kujyo gweze situnanga kunjyo naye nkulabula abantu abambomanyira bukolake fujjo basoma okusinga balina families bagenda kukuba wanudo omuntu agenda kukuba esasi opamechi kompola adat me Helen tosi amayita bino video bigedans the 6V sibuli muntu gomanyira ndi yakulira kunjeyo guwaveyo mu bulogwa mweje muva simanyi ndi wavulwa kotido wa soroti waveyo jovive tuzalibwe yo joviwe gwatembwe ya biliri yo musingo omusana obujoge fa mu Kampala. It is impossible. Wewe ko Salvador ka sobolo kujoga ba moti mu banguzi alenga na moti abayiri elisi bali moto wewe Salvador ga joge kibuga mu komedi kuba baveyo basiba ku bulo tosobola kulira ku bulo no yoga city tiba kulia set wachi setongo ya bamunda n'abasinga ti mwana wa Muganda. I'm not trying to promote the police because every nkubulira amazima showbiz abana babaga Soimani Mbuga mulabi kabangala alinga akajjongeza alinga kokotezera ajja n'aba wamba lwachi mwana wa Muganda de yakulire ewawe ngasamba nanda Masaka nera showbiz emunyumira kasimu dadi nziramu sente zibira mu busirimu dadi obusajja sajja busirimu dadi mark this slim fucking bombo clap daddy yeah. Gove jovili deje mubira je muliro obunyonyi guwabe Kampala fike tuzalibwa mugwe moto bambi gwe twakugana
ESN powers big up on yourself. Tokujukiza ndi Lydia Jasmine yali awo. Abe South Africa mutegekese ne kamili bangamba inawe ekivuje bujja masse. Sagero kulaba ku Lydia Jasmine kipesa manyanti ESN powers ya mulese. So the whole ono we ngobera South Africa. Chigena kobera chakali. See? At that night, tell everybody we yoku teri muntu abadde nga akuzidde mu kugira jeyo ayinza bamba site. The list choyinza okukola ngo wamba site just kubeera ngo osema binnya mu nyumba era kye okula bino sobola kuwamba Uganda yaffe site yaffe Kampala dayeri yemulira amakoko tezigende wambe ne byenje bisoje kolere ne bismanyi wenjo obira Kampala yaffe bana banambi tojjajjiso bitwakugana stupid wekute ku bantu wekute ku bundi uyu okute kamilioni omwesinde simyemo okute ku Daniel ulingiriza wonna wekwata mu bamelodi bakulu ozingiriza bulaba penga lese mutidaje wekukutiriza uwakuto osete mulabi akola kayita akibade mu milioni 3 milioni 3 sikati milioni 3 zokutabira milioni 3 zewa milioni 3 zizobadde otaddewo zirira wiki sina kuzirira ku mafuta ga wiki emunga ngendo okula tena ukimanyira ifi ya wano internet gaziwedde joga atamanya atali inform sino nya business yatandika oboda mugenda kugula boda 5 milioni 3 mu kole stage iyo jongo omuntu ayina mentality omutono oba ino obongo omunafundi milioni 3 milioni anajo bazoba do displays tetuli mu business akutandika oboda bagenda kanga mu kole stage okole stage oli gola go obusente bwo kisibo no buto obuvungisiza mu bujje mu ba tewali mu 10 bino jogereje mwakubiranga butida ne muli obunyoni fete tunatuka ko yo level je muli asemutundu muno obonyanja bamwe mukaza fete tuli mwe yo goliemo joge ba mutumbe bakulidde basetonge bakulidde bali bakulidde bamubirwe bakulidde bamukase bakulidde goliemo wodira ku basi za gaso iyo site ndo yaffe 5 nchikubuulira ate gwe no mukisa wansanga emyaka 15 nagivamu dago bali tosobola kuwamba umu nganze wendi era muli ba DJ zebisobola kugira ko nga bali wa difu zero ba DJ bisobola kuuliza na kuwamba tukubaza busabiranga mu ndongoze bakuba nene usanga ba DJ bali bambadde ebiguyegwe batadde ebifudu kala mu vili bali aho bigalo bindi bisande glasses babipanze panzao mu DJ gundi yizo kuba alala yizo kuba dayeri waba mukasa waba mutumba awaba sali amanyo gawuli yagabaganda waba lukwago waba matopu autosobola okutana dayeri je mukubyogu abana banambi bokola kefujo one day one time awaba chagulanyi ali kwasinga mbwe ni sede gosinga mbwe ni sede uzabwe na hizo kola kolebe na teko kusene sede na timba nkujukiza no Lydia Jasmine ali South Africa abi South Africans yesen powers atadde mu ticket ngenda kujja unjote ekintu ekyo jote buliro inokulaba ku chipesa ali ne chipesa oh yes man otimba timberi mulo obitako fudu kala obitadde ko birangira ensanda go bukiri kiringa kya bulu bukiro kya black obitaddawo what is that mboti baby muluka muswanyi tuchenyo mudati zipawo muchipawo akusige imani mutoka sige imani tolaga nyumba musula wali osula onembwa embwe esula mu mazigali yawe noli disorganize mpuli otambula n'abakazi babiri waluga rogeedwa wala okimu wakijjanne biche wakijja koboko bilya obintenje mugo bigenda kuzaala mu Sipapa toso omugagga atamanyi ko spelling alinya lyabera muzibu nnyo mu society omuntu wafuna mu kucholo nga tasobola kuwandiika linnya mukibe yabeera muzibu nnyo zembuga lichaliwa nembuga najja ne muwa passport ina passport bile yamuza ne yamu ngamba eno iyo yali awakati nembulaga erinnya yamula kwetegeza kafaranye n'agamba eno ye yange nenga zaali za Uganda omugagga tasobola kusoma linnya likibeera kizibu endayisa gye yeeyisanga akutte ku ssente abeera muzibu yesonga kyatumira abantu mu jjamu neyekola obusolosolo ng'atambula n'ab'emmundu ojja kutuuka essalo nga tolina bammundu ojja kuwulira naye olina omukisa nsiba ngamba abantu muba mugenda okuba Sipapa mu mujje muyirize n'abantu simanyi tebampuliriza ojja kuba nga Kato Musege yakolanga effujjo ekawembe mpaka baamuta naye omanyi omwana yatta Kato Musege baamuyokyanga n'atajja era nga gwe wagaana okujja
wagaana okujja baleeta palafino balimu amafuta yalimu amazzi n'ogaana okujja ekirungi ndi wasooka nojja wano mu kabina wano otajja eno watandika okubeera ng'okutukayo omukka eno mu matunga wali wava waliwo omukka wano wasooka omuntu eyakuteekako omuntu abakuteekako ebipiira kuti bamanyi kwokya naye nkubuulira weegendereze Sipapa nkulaba mbizigwe nkulaba nekoolikola effujjo kuzana awo ku baana ba bodaboda benkuze nabo ne bangamba Sipapa mulina kyokuze ku baana bezzana ojja kumbuulira olunaku lwolikola effujjo. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.